Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nange nsanyufu basanga era ndi musanyufu nnyo okubasisinkana ate era nammwe okulaga nti mutwagala kuba singa mubadde temutwagala mwandibadde temutunoonyaako. So naye ndi musanyufu nnyo. Oyitibwa Musumba Steven, oweewa? Mpitibwa Reverend Prophet Mwesigwa Stefano Abizaayo nga nsumba ekkanisa eyitibwa Living Hope Ministry International ebukuya Kasanda. Ndi bukuya mu tawuni mwennyini era nga ndi mutabani wa Yiga Abizaayo, ye taata wange ow'omwoyo. Okay, abantu twagala obayitiremu. Wasookera mu bwa Asha ate ojja otya okufuuka Reverend? Nasookera mu bwa Asha kituufu nga bw'ogambye, naye tubaako emisomo gye tusoma. Ate era nagenda okubeera Asha ng'era nebbali gye mutaalabanga kati nga ggwe ayandabako. Oliko n'afande? Ja, n'ebyo byonna nabikolako. Naye ng'ate munze mulimu ekirala kye mwali temumanyi. So bwe natuukirira muzeeyi wange n'abeera taata wange ow'omwoyo ate ne kifuluma. Kaakati eky'obwa Reverend nakyo ne nkisoma. Y'ensonga lwaki obuuziza ekibuuzo nti ate obwa Reverend bujja butya? Ate ebiseera ebisinga obwa Asha bw'otunuulira baganda baffe bonna baani ba Peetero baali ba Asha era baali ba Asha nga ba Asha asharinga na mukama waabwe Yesu Kristo. So nange bwente bwe nali. Tusuubire kyenkya? Olunaku lw'enkya kye tusuubira lwe lunaku muzeeyi waffe Musumba Yiga Augustine lwe yafiirako era agenda kubanga awezezza omwaka. So tugenda kubanga tumujjukira olw'emirimu gye Katonda gye yamukozesa, olw'ebyo Katonda bye yamukozesa, lwe lunaku lw'enkya. Oli ogenda buulira ku njiri oba? Olunaku lw'enkya sikubuulira njiri, kujjukira, kusanyuka, kwogera ku ebyo kitaffe Mwoyo bye yakola n'okubijjukira abantu bangi abagenda okubeerawo. Tulengeddeko amatooke n'emmere mugenda kufuna. Enkola ya muzeeyi waffe bwe yayanirizanga abagenyi ebiseera ebisinga yateekangawo ekijjulo. So tusuubira naffe okuteekawo akatonotono ke tunaasobola kuba si ffe ye naye kye tunaasobola era n'abatalidde munayo n'atusonyiwa naye nga tusuubira okuteekawo ekijjulo nga muzeeyi waffe enkola ye bwe yali. Katuyindire enkya obugambo obusembayo. Obugambo obusembayo, nsanyuse nnyo okulaba ku mmwe abasobodde okujja gye tuli ate era tubeebaziza. Wabula olunaku lw'enkya njagala okukubiriza buli omu ali eyo nga ojjukira bulungi nnyo ng'era okimanyi Musumba Yiga nti yakusabirako, oyina ky'omujjukirako, jangu tumujjukirire wamu, jangu tubeerewo, jangu tusanyuke nga tumujjukira. Mukama ajja kuwa omukisa ng'otambudde bulungi era n'otuuka buli kimu. Amanya n'eddoboozi nsigadde nze Prophet. Akanamba k'essimu. Akanamba k'essimu ojja kukozesa gw'alina Airtel ojja kukozesa 075 69 78 58. Owa MTN ojja kukozesa 077 69 78 56. Ekyo kyennyini awo wennyini akatalekeka tuwiddeko Musumba gye ng'agenda gaba amafuta mpeta. Musumba gye ng'agenda gaba empeta kuba muzeeyi waffe Musumba Yiga yagabanga empeta. Era tusuubira nti buli lwe tunaamujjukiranga ng'omwaka guweze Musumba gye ng'agenda gabanga empeta eyo. Era enkya weeri. Ensigo ya mitwalo 10 nga bulijjo. Tekikyukamu. Tukirinde. Amiina. Niriza nnyabo. Kale sebo. Tusuubira ojja kujjako mu masiki mu maaso awo. Ogijjeko?
Tewali buzibu ssebo. Abantu balabe ekimyula. Tukwaniriza ku serebuja. Kale ssebo. Nange nsanyuse balaba. Nga tukusanze wano mu kyaki. Wano mu kyaki nina ka program kenkola ekene mu kupangapanga aka Know Your Rights okola ku ABS TV nga kekandeese wano nekirala ndi client wano ne bano ba client bange bampagira mu nsonga ezimu n'endala nekirala nti ndi mukazi munamateeka wano mbeera nga legal advisor nga counsel mu nsonga ezimu oba endala. Eza kyaki oba jjengo yekka? Eza kyaki ne TV okutwaliza mbeera nga mbawa ku mateeka mbawabula mu nsonga z'amateeka kino na kino na kiri. Twakulaba mu biseera bya Pastor Yiga nga mwe abakazi ab'amaanyi oba abantu ab'amaanyi mu kyaki olunaku olw'enkya tumujjukira. Tusuubira ki ekyenjawulo? Enkya era nga twadde tulabanga obulango badde buyitanga emabega ku TV nga Musumba Jjengo alanga empeta ogaba empeta ng'agamba ayagala abantu batambulire batapinge mu mafuta ag'omugenzi. Omugenzi nga mujjuka yali musajja w'amaanyi nnyo ate teyasosolanga mu ddiini teyasosolanga mu ggwanga. Kiva mulaba naffe abakazi abasiraamu nti twajjanga nga tujja ntulesa bizinensi zaffe ng'atuwagira nga nzajja tuwenzira nti njala kuprintinga t-shirt ze kubanga nkola ku NASA mu printing nga bampa omukisa ogwo ne tubeera ki ne tubeera bakasitoma nabo ne baba bakasitoma baffe gye tuli ku TV waggulu ku ABS TV waggulu mulaba abakazi bangi abasiraamu programu z'abasiraamu bangi nnyo ezibeerayo. Musajja yali musajja w'amaanyi nnyo nga tasosola newankubadde yaziri musajja mulokole. So mu kumujjukira kwe Pastor Jjengo yamuddira mu bigere n'agamba enkyaka agabe empeta abantu bataapinge mu mafuta agwatambule mafuta ag'empeta. Yesebo. Ki kyogenda okukola gwe nga gwe wali mukazi mpagi lubaga mu bingi bye tusuubira okukola bingi sijja kumenya kino oba kiri naye nga byo musuubire bingi. Omugenzi yali entertainer ng'abayimbi abaleeta mugenda yita kubayimbi. Revival band ejja kubeerawo ng'eyaniriza abantu nga bwe kiri tuli mu period ya COVID tetwayagadde kusasaamaliriza nnyo nsi nakweta abantu bangi nnyo olw'amateeka kubanga n'amateeka gataddeko limiti y'abantu tetulina kutuuza abantu bangi nnyo nena n'abasobodde okujja tumwaniriza ekifo kinene tajja kubula watuula. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.